With me here is my good friend tumaze banga nga tuli ba mikwano myaka tigiringa emeka Jacobz 2018 oba na munana ndoza 2018 18 netwebulako 2019 naye nga twali tuwuliziganya paka kati eno jja 2019 eno najja 2019 nga musanvu ogwokusatu ne nga nga 3 ogw'omusanvu nentandika okukolera gye nkolera nga 5 ogw'omunaana 2019 yeah. Tugenda kubitegeera lwaki bwekito bwe kiri nkwaniriza tuli ku fake media neyungaako tetwogeremu tuwayeemu ne munywanyi Jacobz ono presenter munnamawulire akola ku radio of course tugenda kubanga tuwayamu of course ku radio journey ye ate tumanye nendo nga etambula etya kubanga sekite yate okusinga amawulire jagakwasaganyiza kale subscribe like comment share ate tubere nga tunyumirwa emboozi eno n'endala nnyingi nnyo zetujja okuleeta maaso awo oba nezo z'otannaba kulaba scrollinga wansi awo ojja kubanga ozifuna nsanyusa okusisinkana kale sebo nange nsanyuse okuddamu okulaba nasembye okulaba mwezi nga gumu ebiri emabega twaladde Masaka eyo naye nali maze ebbanga era nga sikulaba era ne bennabuuzaako omusajja wange fake media nga sikyamuwuliza ne bangamba mwali ekintu akikuba ate kati yakiwanika dda ne ngamba era luliba olwo tulisisinkana tumaze ne tusisinkana kati gwe wambulako kyebyaddala nakubulako oluusi kati omanyi abantu abamu ayinza okulowooza nti omanyi mukwano gwo muyinza okumala emyaka 10 nga temweraba naye nga ku mutima omuliko naye akuliko muyinza okuba muwuliziganya nze nyina abantu bange bali bweru maze n'emyaka nga 10 nga sibalaba naye bwe twogera ku masimu kuno ne bwajja enkya mubanga nti bulijjo mubeera mwenna kati ekyenjawulo kibawo nti bwemba communication bwebeerawo n'omuntu ne bwe muba temweraba naye nga mwewuliza kyekisinga obukulu mwenna muli balamu awo kyekiba kisinga obukulu naye nga nsanyusa okubeera ku fake media mwenna abalabi baayo mbabuuzizaako ogambye tusubscribinga netulaikinga ekyo netukomentinga ekyo kyekisinga obukulu bwofuna waliwo bateeka ka share kakonemu kashayalinge keyongereyo abantu basobole okumanya ebitambula mu ggwanga alebo subscribinga nakade kali kanyige kasobole okuwanga programs buli gye tunaateekangayo obenga gwasooka okugiraba Jimmy tutandikire first of all soko mbulireko amawulire gano wasoma journalism yesebo waliwo institution bagiyita UMCAT UMCAT lwakubonzi je mu bingi naye kale katutandikire ku kya mawulire munaino nasoma ndi musajja muyivu era abantu abasinga oli agamba nti naye gwe wasoma nti ebibuuzo bibeera bingi omuntu ng'abuuza lwakuba nti olusi tetweyogerako nnyo naye UMCAT School of Journalism and Mass Communication somero institution yeruddewo etendese ba media personalities bangi wano mu Uganda abamaanyi eriawo tuyitawo Mengo Bakuli tuyitawo wa Old Kampala awo naye nga bagimanyi bangi nnyo bangi so naliyo mu mwaka gwa 2010 nagumu 2015 in fact kuva 2014 2016 nenvaayo nembera nga na graduating nenfuna diploma yange kati diploma we malo gifunaawo okuva ku UMCAT wajoininga omaze 6 yes okay byalimu ebyokugenda ku university awo nga bwomanyi naye nga nze nalina ate ekirooto kyange ate nga njagala ekintu kyensoma nga nkwatako siza wagenda ku university saagendayo naye nga bwomanyi pressure y'ewaka genda ku university kati byogenda okusoma tetubitegeera bulungi of course bazadde bange balina kye baali baagala nsome muzeeyi wange taata
naye nze nange nalina mu mutwe gwange kye neewulira okuva obuto. Baali bagaloberera oyo. Baali balina bo kye baagala mbeere. Ndowooza nga balaba omwana waabwe ffe tuli bangi ewaka naye nga balaba omu ku baana baabwe baagala naye akwate eryo ekkubo. Naye ate nga sinnagenda ku university emabega eri bwe namala P7 mama wange yali ayagala mbeere musosodooti father. Nakola ne interview era abaana be nakola nabo interview mu mwaka ogwo gwe bakoleramu interview ez'Ebukalasa seminary bafunye obusosodooti omwaka guno mu mwezi ogw'omusanvu era ba obizi bange gye bali n'emikolo twagirya omwezi gwa musanvu omwaka guno. Naye kati katukomewe no mu media bwe mmala ku UMCAT saatandikirawo kukola olw'ensonga ffe twava mu kyalo. Kati najja n'ensoma e Kampala kubanze ne senior 6 nagimalira Masaka. Secondary nawo wagimalira Masaka. Senior somero. Nasomera isomero bayita senior 1 to senior 4 isomero bayita St Monica High School liri Bukunda awo. Then senior 6 nengenda ku isomero bayita St John's Kabuoko SS oyambuka bwambusi waggulu awo. Primary isomero bayita Mary Hill Preparatory School liri Kakuute eri ewaffe mu kyalo. Kakuuto mu town awo isomero lya Dr. Lutaya. Kakuute eri ewa Geoffrey Lutaya eyo gye nasomera eyo primary paka P7 then nzije Masaka. So nasari yati nasari nzijukira nawe nali nsomera zaali kanaawe zaaliwo naye nalina wa anti we twasomera nga simanyi twamuyitanga anti ani ekabonera town bagita kabonera ewaffe kati bwokumala emirimu ewaka ng'ogenda mu katawuni wali ekabonera nga batusomesa we twayigira okuwandiika okubeera okwasociatinga n'abaana nali muto omukyalo we bamuyita ngo ba anti Ndagire yafadda naye awo we natandikira obulamu obw'essomero then bwe namala ebyo bimala myaka ng'ebiri gye namalawo awo nga bantwalayo netandika P1 kweri essomero lyenkugambye. So kati UMCAT omaze diploma yo gifunye malo gifuna kati ate malo gifuna saanoonya mulimu saagunoonya nako nagamba kuba bwe namala okusoma twasomanga n'abaana ng'already bo bali mu media n'abantu in fact nga bo bali mu ku upgrading ate nga ffe tutandika butandisi. Nzijukira Fifi the Queen nzijukira oba Douglas Rwanga gye myaka egyo yes bali batusingako naye nga twaberanga wamwawo nga tubalaba no batya nga tubatya obalengerere nti Douglas Rwanga akola ku yaberanga record Katogo omusajja w'amaanyi oyo Fifi yali kubukedde waliwo teacher naye yali kubukedde n'abalala bangi nnyo abasajja kati b'amaanyi mu kibuga wano mu media n'abalala baabiwummula naye nga mu biseera ebyo twabalabanga nga tubalengerere eri munaife nga tuli ba amateur tutandika butandisi kakati bwe mmala graduating nga 2015 saanoonya mulimu saatawaana kati nenfuna waawo akalimu nga bw'omanyi embeera y'ekivubuka nengenda eyo olaba ekakiri olaba oluguudo Hoima Road waliwo hotel bagiyita Calvary Hotel eri awo akaalo bakayita ng'otonatuuka kakiri naye bayitawo Nkoowe eri awo Nkoowe awo kati weeri mu kibangirize era bw'oba ogenda ng'ogenda ekakiri bw'otuuka Nkoowe ogirengera wali eriko amataala mangi nnyo kati hotel eyo yali egguddewo kati nalina mukwano gwange eyanzigirira wa kalimu nangamba basasula emitwalo 215 ebiseera ebyo nga basasula emitwalo 15 jukira mbadde mu kibuga ngenda kubeera ngenda kuba nga nkola ku pool swimming pool n'oku managinga ebbaala nali sibikolangako nga ndi innocent nnyo mu bintu by'amabaala ebyo naye ng'ekifo kyabeeranga corporate nga kituuza abantu abali a bit corporate era awo nazuulawo nasangawo emikwano mingi abasajja abaali ab'amaanyi waliwo omukwano gwange alina mu ministry ya oba ali mu ministry ya byabulimi omwami oyo sijja mwogera kamuleke mukwano gwange nti yansangawo nga ndi mulenzi muto
ngalaba njagala nnyo kola nambuuza naye wali wasomako kati nga tunyumya nnyo ebyo ebiseera twali tuyingirira akalulu ka 2016 kati aba NRM nga batuuzaawo enkiiko zaabwe ngamba kolako mbasavinga batuuzaawo enkiiko zaabwe ndoza bulinga lwa Sunday bajjanga kati nafunawo emikwano mingi ne connections nyingi awo naye nga bwomanyi nti bw'osoma ekintu oba oyagala okikoleko nabeerawo nenkolawo omwaka gwali mulamba naye natuulanga wansi nga ngamba naye fune 15 nga lijja musajja bamuyitanga mwami Tamale akyaliyo musajja mugagga naye yali mukambwe ennyo ebyo ebiseera oba akyali mukambwe kati ngampe 15 lyange teyannuma ne butiipu nze golaba mu ebyo ebiseera yes mu ebyo ebiseera nzijukira twali tuyingira December nafunako tiipu wa $2 nagwe eddalu manyi kwata obupapula 5 nga bwa $1 nembwala ku buliri nembukuba ekifaananyi bwenti nemposting ebiseera ebyo Facebook twali nga twakagijoyininga kwegamba nge erimu omuliro gw'amaanyi nemposting anfunye $2 $2 eza 2015 zaali sente nyingi naye yali tipu mukyala ye yazinfuwa nozinfuwa ye yazintipinga yali mukyala simanyi na gye yalaga naye kati omutima gwange nga njagala nnyo kukola ku radio nze okuva obuto bwange nga njagala ne waka gye nzaalibwa bakimanyi bazadde bange nga njagala nnyo kukola ku radio nga mbeera ne mu kisenge n'engeegenya radio era luli walinga bo nga balina bye baagala osome gwe n'obagamba naye nga nabo bakimanyi ndi wadde omusajja ono ayagala tumwagaliza kino naye ye omutima gwe guwulira kino munange nga mbeera waawo nabeera ku hotel eyo nkugambye omwaka mulamba kati Masaka eyo engeri gye nali mbeddeyo ebbanga eddene nga radio zaayo nzimanyi nga nziwulira radio zonna ezaaliyo nga mmanyi ey'amaanyi eddirira n'eribweti ngo zonna nzimanyi naye nga simanyiiyo presenter n'omu gwe ngamba ayinza kunkonectinga kati ate nga ne ba presenters abeene e Kampala gye nali nsomedde obusomezi nga sina nnyo gwe nyinza kwekwatako kumugamba nti nyambaako wano kuba ebyo ebiseera nze ng'oluusi otya n'okuyingira office y'omuntu yes batusomesanga nga batumotivating okwekkiririzaamu nti osobola okukola kino osobola okukola kino ebiseera ebisinga ze na specializing nnyo mu presentation and radio production sajja nnyo mu kamera zammwe zino nti njige okukozesa kamera mbiyize na luvannyuma nnyo mu biseera bino naye nali njagala nnyo okubeera ku mpewo bantu bantegeere bampulire nafunako omulimu nga baŋŋamba okureportinga amawulire media house kugenda mu field nga sikiwulira yes nga mbimanyi era nga mbisobola nga sikiwulira era wabikolako butalevula ate olina kyoyinza okugaana nga onoonya weezuule ne baŋŋamba omusajja eyantuuza ku muzindaalo yaŋŋamba eddoboozi lyo lisobola okusoma amawulire naye nga sikiwulira osobola okureportinga amawulire nga sikyagala kati 2016 olwo eri olwawuliddemukko ku byokola alyokaga nti osobola okugasoma yantekanga mu production nampa amawulire ge baayisizzaamu edda nanga nsomamu awo nensoma genda okuwulira nga nflowinga bulungi nangamba osobola lwaki to specializing mu mawulire ebiri ebya presentation byolimu nga alina n'ekigambo kye yakozesanga tebiriimu ssente nemugandi alimu nangamba kino ekintu tekiriko competition ojja kuba okikola kika naye kiri kyoyagala abakyagala bangi nemugamba awe wali competition nze mpulira wenjagala kati by then nga nkola eri ku hotel gye nkugambye eri kakiri naye nga nzija e Kampala ku radio bagiyitanga Suubi FM kati nga Ahmed Bogere Masembe n'oyo n'okummanya ebyaddala tammanyi omwami eyaliyo bamuyitanga oh my goodness Kato nzijukirako lya Kato yakolanga program ya bya bulimi Kato oba Kato Julius oba Kato erinnya ndyerabidde bwena alijjukira njadde kujjukiza gayo yali mweru simanyi na gye yalaga naye nga bamuyitanga Kato
Katonga abeera waawo nga anteeka mu production recordinga kino recordinga kati namala wakabanga ne kiseera ne kituuka n'agenda kati nemba nga sikyalinawo connection kweyo radio naye nga abantu baawo bammanyimanyimu nze najja nga munoonya kati nga abantu baawo bammanyi waliwo neggayo omulala bamuyita Eden Mukasa. Eden Mukasa yali asomera mawulire ku mpewo bamuyitanga Tamale Eden Mukasa alinya lye yalyogeranga bw'atyo kati naye naŋŋamba nti ng'osobola okureportinga amawulire genda mu field ojja kutuleeteranga amawulire ebyaddala saanoonyako mawulire mu field nga mpulira sikiwulira kati eri bagenda okulaba ku mulimu gye nali nkolera ku hotel gye nkugambye mbulaabulawo nnyo manager wange nga sagala mubuulira nti waliwo kyendiko kuba eno yali passion ate guli gwali mulimu kati naŋŋamba naye g'obulaabula nnyo boss ajja wano akunoonya takulaba natuuka ekiseera nendaba nga abantu beri ku mulimu mbakaluubiriza nensiibula bwe nasiibula mbuuza naddawa bwe nasiibula nadda waliwo ebunamwayo awo we natuuka yali wa anko wange awo nembeerawo nga siina mulimu kati olw'okuba nali njagala radio kati nga mpulira nnyo omusajja gwe bayetanga Selector Williams by then ng'ekyali waggulu eri ku lw'ennamirembe. Yes. Kati ngendayo nga tammanyi naye nga muwuliriza. Olwo ng'akola program ki? Oba bagiyitanga program yakubanga bagiyitanga oba classics oba Saturday classics. Kati njogera mabegako eri. Akola lwa mukaaga. Yakolanga oba Sunday oba lwa mukaaga obukadde kaddo. Kati ngate musajja nga wamaanyi mu production biki nengenda ne mugamba njagala kwongera kuyiga production. Nze mpulira ebyessomero saakuguka bulungi. Twogera 2010 emeka. Ate kati nnataawo soogera 2016 awo nkusiseemu nkuzizaayo kemabega. Nyinza okuba omwaka sigujjukira bulungi. Kati mbiyiga malo biyiga. Mbiyiga nteeka mu production bwandekera ebintu bwampa ebintu ku laptop by then nalina ka laptop kange yakwaniriza n'abikuyigiriza nasasula. Anti kati nzije sebanjigirize ku bwerere ndi mwana wa jjajjaawe. Nasasula ya kasente kali katono. Of course ku muntu butamwononera budde. Kati nze okubeera obubezi ku radio wali kyampanga emirembe nga mpulira essanyu nga ndaba aba presenter awe by then waliwo ba dictator Maka nga bali awo waliwo Kaima Shafiki aliko eriyo ku Dembe waberangawo gayi bamuyita Nick DJ Nick Nava Kasengejje bonna mbalabira awo waberangawo bali bangi abaliwo kati ngambeera waawo naye nga siri part of them naye nga nzijawo kati ekiseera kyatuuka Selector Williams n'agenda ku radio bagita Sapientia n'avaawo kubanze najjangawo kusisinkana ye kuyigiza production. Yes ansomeseemu bwe yagenda eri nange nenvayo nga byenjizeeko ebitonotono nengamba nsobola okutandikira wano kakati bwagenda eri ku mulimu nziramu okuba yessimu olwo Kampala mpulira Kampala naafunze hotel ebya radio mpulira nti omulimu nyinza obutagufuna mangu hotel nzirayo omusajja yannyaniza nangamba komawo wali mukozi mulungi nakolayo emyezi gyali 3 neera ekintu nekiddamu nekiŋŋamba mu mutima winakola ku radio nga nkwata ekkubo nga nsiibula mu bulungi nga mugamba muzeeyi maze nangana in fact yalina ekigambo kyakoza ngamba oyina ekiwuka mu mutwe ekikutawaanya nenkwata ekkubo paka Masaka kuba Masaka nali mumanyi nnyo nga tawuni ng'ekitundu gye nkulidde gye nsomedde nga nzije Masaka 2016 obwo bwonna obuzingako terevu obwetikka paka mbaayo nzija ntuuka e Masaka nga nsooka ngamba radio ki gye nnyinza okulumba nembalaga empapula zange
nembabulira nekyensobola okukola. Obwongo bwansuula ku radio bagiyita Equator. 2016 ne date nzijjukira olunaku lwe nasooka okugendayo. 2016 nzijjukira omwezi gwali gwa ku 5, ennaku z'omwezi zaali 2, olunaku lwali lwa ku 3. Nzira ntuuka mu office, ntuuka ku radio. Nsangawo abantu nga bonna sibamanyi. Bakutunuulira kati nasanga waliwo omwami bamuyitanga Simon Michael Kanyike. Nasanga ava mu kusoma mawulire yafuluma eri mu lukuubo najja bwati yansanga ntudde ku reception bwenti kati wano wabeerangawo office ya manager naye yali nzigale naye nga manager mwali munda kati ye yalaba omuntu ayingira eri mu ddirisa yali nengera bwati ndoza nalowooza ndoza mukwano gw'abasajja be abakozi awo nentuula mu ntebe bwenti kati Simon Michael Kanyike yali ava okusoma amawulire nambuuza ssebo bakozeeko nti awo badde oyagala ki ne mubuulira kye nali njagala kati namugamba njagala manager nti manager mwali awo namukonkona manager waliwo omwami akwagala wano nenyingirayo kati ntuuka mu office ya manager mugamba mukama wange njagala mulimu bwentyo nno bwe nayogera oba tekyali kyampisa oba kyali kya nangamba oyagala mulimu nti naye tetunnalangako mulimu wano nangamba wakola internship nemugamba sigikolangako nangamba kati internship gyolina okusooka okukola wano netulaba oba osobola nembeerawo mu biseera bya internship twagisasuliranga nno internship twagisasuliranga sebo oba emitwalo 15 ngali ya bei myezi emeka gumu mwezi gumu nazirina mwezi 15 sebo nali nkola e Kampala nga nsevinze yakasente kange ate ng'ekintu okyagala osobola n'okuteekamu ebiteetaagisa nengisasu ogiwaddeyo omwami gyali bamuyita Francis Xavier Tebusweke yalinayo mu newsroom eyo nga gyakolera nembeerawo omwezi mulamba naye nga wadde nga babinkozesa byonna nga mbiwulira mbimanyi naye nga ngamba kammanyiire ekifo mbeerewo at least ekifo kino ate era kambikolerwa nsonga gwe mutendera gwe nina okusookerako mbeere na used ku bapresenters bano mbafuneko omukwano mmanye engeri gye nnyinza okuyingiramu ku kyenjagala era bwe gwali nembabeeramu nenfuuka mukwano gwabwe baaliwo bavubuka bangi ng'ate bato nga tuli myaka gyegimu kati nga gwobedde ennyo mukwano gwe waliwo omwami bamuyita Batesta Sewanyana Batesta akola kati ku Masiko FM eyo Kalisizo yannyamba nnyo mukumbuulira embeera z'awantu awo waliwo omwami bamuyita Mugerwa David Nsumba kati akola ku Radio Star yannyamba nnyo nze okumanya embeera z'awantu awo waliwo n'omukyala bamuyitanga Dora mukwano gw'abangi Dora takyali mu media kati naye yannyamba nnyo era naye yakolanga awo okumanya embeera z'awantu awo n'abalala kakati ebbanga lye namalawo omwezi ogumu omwezi guggwako nga baŋŋamba internship yo ewedde naye kati era kyenkulekeddeyo mba nkola internship tuba tutuuka mu akalulu ka 2016 kyekiri kyenagambye nti waliwo akalulu ako kannyambako kati banoonya abaana abasobola okugenda mu field okuleeta information okuleeta akalulu katambula katya tuli wane katwe nti abantu bakedde obubokisi butuuse leeti ebintu bwe bityo okwata simu yo ng'okuba kumpewo butereevu bakuteekayo ng'obawo embeera nga bweri awo we nasookera ndi wano mu katale kiri wano polling station bweti abantu tebannaweera bulungi naye tusuubira we zinaweera ssaawa bwe ziti bajja kuba batuuse oyo palapase gwe nasookamu nenvaawo nennumba ekatwe nenvaawo n'ogenda ekirimya n'ovaawo n'ogenda ekyabakuza n'ovaawo n'ogenda ekimanya kati awo malo bikola
tebusweka oli gwe kugambyeko kangamenti ye yalinga akulira newsroom nangamba nti ebintu obikoze bulungi bwe nakoma wakawungeezi nangamba ebintu obikoze bulungi ebintu bibadde birungi nange nempulira nga kubanga nali mbikozeeko nga mbisobola mbisomye naye nga saagala kujjayo nnyo kyakubalaga nti njagala kubeera mu newsroom ndi kati wa ebiseera ebyo bangamba akalubiggu ebyobululu mbadde nkyesibyesibyewaawo bangamba manager yatowa order naga nti internship yo ya Jacobz eweddeko n'omwezi guyise muyingidde muno n'ennaku endala nga 15 agende nga bonaga nti fees zo ziweddeyo otulabyeko nnyo webale kati nange saali mubi nga njagala ogenda kati mu kiseera ekyo radio eyina omuzannyo gwe yali ezannya ng'egenda gutambuza mu bitundu ba presenters nga bagenda gutambuza mu bitundu ebyenjawulo kati ate nalimu muzannyo ogwo yes kakati nagwo gwansibawo nnyo ng'omukozi saali mukozi naye ng'omuntu apapaddemu ate ne bandabamu talenti yo actinga ne bakasitinga ne bagamba ojja tuyambako wano tofaayo ojja tuyambako wano nze nakirabanga nagamba yes nakirabanga mukisa yali opportunity y'amaanyi nze okuzannya ne ba presenters ab'amaanyi bashiba magezi ku Radio Equator Lwanga Junior mukyala Kasaali Namugera Mayanja ne bangamba ojja kuzannya emizannyo bigina biwedde nga tumaze okutambuza emizannyo gino gyagenda kati manager bamugamba naye ate omwana ono tubadde twamutadde mu muzannyo gwaffe nagamba manager Kiisa mwagala nnyo manager David Kiisa yali manager ebiseera ebyo nagamba okay tumiddeko nyakyaliyo gyali musajja gyali nnyo tutera okuwuliziganya naye lwakuba tuze emirimu gimukwata nnyo naye once in a while tuwogera kakati nangamba okay ogira obeerawo bwe tutyo kati wakati mu muzannyo njiya mbako kyenjiya nengamba naye omuzannyo guno bwe guggwa kyekiddako ku radio eno ntuula wansi mpuliriza Radio Equator yonna njikuba wali ngamba wano nsobola okubaako kyenteekawo ekyenjawulo ekitabaddeewo kuba radio bw'oleeta ekintu ekyenjawulo n'ekisiima esobola okukuwa omulimu kakati nagamba naye okukireeta kiki kiyinza okumbakinga era still kuba naye ekintu nga bakiyita kabanga ka slot twakatuuma mummindi empya program bagiyitanga Buddu Express yavanga ssaawa 8 paka 11 ez'akawungeezi ng'ekuba music owa wano Buddu Express yakolebwanga Dooro oyo gwe nkugambye mukwano gw'abangi ne kyali wange bamuyita fiti z'omutukuvu gyali eyo Masaka kati nengamba nja kuyiyamu celebrity news nga nze ndeetamu ka slot akamawulire agaba celeb lwaki nalondawo ekyo nali mbedde mu Kampala muno nga obwongo bwange bukola nga nze manyi how to get news nga nina contacts nsobola okukuba amasimu nenfuna bites okuva mu bayimbi ab'enjawulo nga ndi Masaka naye nga mbifuna kuva Kampala kakati nengamba okay kanjiye kino ekintu kakati mu kukiyiiya ngenda nkyanjulira manager ngamba twagala nnyo ekintu nga kiri sponsored nga kirina kiteekamu ssente n'ogamba lubaze kati mu ssimu yange mujeewa mu ssimu yange nalina omwami ennamba ye oyo gwe nkugambyeko omwami kati ndowooza akola mu Ministry of Agriculture bwe mba seerabidde omwami oyo gwe nafunira ku hotel eri kati yankubiranga essimu nga mbuuza waddawa ne munyumiza story yange yonna nemugamba ndi eno kati kwolwo lwennyini obwongo bwaddukira ku oyo omwami nengamba ono omwami engeri gyali mu bintu kuba bo babeera n'abantu bangi nemukubira essimu nengamba nyina ekintu nagamba ndi mukugoba ku bintu bwebiti ne bwebiti naye nyina ekintu kye njagala okukola ku radio naye baagala sponsor nagamba kati n'abaako ennamba y'omuntu omu gwe yamba nagamba kwatagana n'omwami oyo
munnyonnyola ekyoyagala. Omwami oyo yali omu ku ba directors b'essomero baliyitanga Esom Music School. Lyasomesanga music, lyabeeranga Kampala eno nga liri awo ku Namirembe Road. Oba kati lyavaawo simanyi. Esom Music School yabeeranga awo nga basomesa music kuba ebivuga biki. Nenjogera naye ne mugamba omwami bwati ne bwati yampadde ennamba yo. Naye nze gundi era kino bwe kiti ku radio bweti ne bweti kye twagala okuteeka ko tusaba kulanga naawe. Nangamba yayogera ekigambo sente mmeka. Ne mubuulira sente. Nze nayogera bwogezi sente kuba saamanya na sente mmeka eri ze beetaaga. Nangamba enkya ngenda zikuweereza. Allah. Zonna za myezi ekyo ebiri nga basponsoringa ka slot kange twakatuuma emmindi empya. Erinnya eryo nno Mugerwa David Nsumba ye yayiye erinnya eryo. Twali awo nga tukaayana tukituume ki emmindi empya. Bwe yayogera ekigambo emmindi empya bonna abaaliwo ne baseka. Emmindi empya nti naye nga emmindi empya kiggwayo nti olugambo mmindi mpya buli waatula ng'akoleza. Kati kino kyabanga nga lugambo. Kati buli muntu nga emmindi nga bawuliranga ekiti ate empya ate lugambo lw'abaserebu kugamba nga tebitege ng'omuntu ayinza okiwulira nga abiconnecting nga tebikwatagana tabifuna. Naye kyamala ne kijja nnyo mu mutwe gw'abantu mu bwongo bw'abantu ne matu ne bakimanyiira. Ako kasiroti nakakola. Nze nakola kasiroti ako okumala mu Buddu Masaka mu Buddu Express ku Radio Equator. Nga nyingira kusawo bazabanga nga 10 awo kuba batandikanga 8 naye nga ze nyingire no kumwe ndoza mwenda ne dakika 45 nga nkakolere dakika zabanga tezaweranga na 15 nga 10 lwali biki ne tusagamu nembawa ebiriwo nze nenvaawo. Kati nakakolere emyezi gyali 3 kokka nga nzijja nengenda nenkola ebintu byange nembinoonya nenkuba amasimu nengenda mu production nendicoding obuntu nembutema nfunye omuyimbi bwati ayogedde ku kino bwekyo nga incidents ezibeerawo mu bayimbi bootero ziraba nembikolera ebbanga. Ndoza manager agenda okulaba nga ndi determined okukola ekintu ekyo. Kati ne bagamba tuyiyeewo ne programu endala nga ya lugambo naye ng'erimu music. Kikyolaba era bantuukira ne bagamba nti gwe kikyolaba nga balaba kiri nkikoze bulungi. Ne bagamba nja kankole tewaliwo countdown. Ne nga kankole countdown ku Saturday ntekemu n'olugambo olwa week ennamba. Ne bagamba naye twagala okikolere essaawa etya emu. Ne bagamba ngenda kubala ennyimba 10 ntekemu n'olugambo lunambi compiling byonna mu ssaawa emu. Ne bagamba wali budde obudde baali banfunirayo ate bakukkiririzaamu kugamba nti bakuwa obudde bungi ku mpewo. Baali baagala ekintu ekitono naye nga kirungi nga tebagala nnyo tugaziye. N'ekirala engeri gye nali n'akatandika ku mpewo jjukira wali nali naakakola emyezi 3 nga nkola akantu ako kati nga tebamanyi butya bwe nnyinza kusoundinga nga ndi bwomu. Ne tukifumbafumbawo ne tukiyiya era ne ttiimu eyo gye nkugambye Mugerwa Nsumba Badoora bambi balina ttiimu ennungi. Ttiimu waka yali nnungi nnyo. Buli omu nga gw'obuuza asobola okubuulira kiki ekiddako. Kati ne tugenda mu production. Abanike omumanyi ne tumuyitiramu nga twagala kino. Abanike gwe njogerako ye yali akulira production yaawo nga ye producer wa Radio Equator by then. Ngera ya voicing ya kola editing kibyonna n'ebintu ogenda kumpewo ne music yenna gwe twakubanga. Ebiseera singa ye yamuvunaanyizibwangako. Kati na voicinga yali PD. Yali head of production. PD yali mulala. Kati na voicinga sweepers ennungi. Waliwo n'omukyala yateekamu eddoboozi Maria Gava. Sisobola beerabira abantu abo. Ne tukola ekintu ne tukicompilinga bulungi. Ne ntandika okukola ku Olwomukaaga nasooka ku makya by the way. Nga countdown tugiteekawo nga wabangawo programu ey'amawulire aga wiiki nga bweggwa yakolebwanga Tebusweke Francis Xavier ne Kanyike Simon Michael nga bwe bamala nga nnyingirawo amangu ago nga mbala ennyimba 10 naye ku makya saalwawo nakolerawo ndoza emyezi ng'ebiri
ne tugishiftinga ne tugizza akawungeezi nga bwe budde obulungi. Kakati ne ntandika okukolanga akawungeezi. Program twagituuma Saturday emmindi empya Saturday special countdown oba Saturday special countdown. Nga nkuba ennyimba 10 ezisinza okwokya mu Uganda. Oluusi nagattangamu n'ennyimba endala eza Africa ezivudde Nigeria. Kale nga mubamu nga mumanya aba Nigeria wano bwe batusensera. Nti kati waliwo oluyimba lwe batosobola kwewala. Nenkikuba nembeerawo nga nzikuba nenzikuba bwe nga baamawulire gwe baserebu. Kakati omanyi emirimu gino egyaffe ogenda omanyira bumanyizi kifo. Nembeerawo nga mbikola naye nakola kati ng'ate bwe nkola ne kali ka slot ak'emmindi empya Monday to Friday mu Buddu Express nga nako nkakola kati ne bangattako ne Saturday eno. Kati okumanya we nawulirira nti impact ya ka slot k'amawulire g'abaserebu kaali k'amaanyi nti era nga katandise okusensera mu mitwe gy'abantu. Nyina story gye nakola ku bayimbi ku present n'omuyimbi omulala muganda wange in fact sijagamba muganda wange mukama wange Mbaziira Tonny. By then nze nali amateur mu radio nkyogera nali nakatandika kati ngali ku Buddu. Mwami Mbaziira Tonny yali ku Buddu. Nakola naddamu oluyimba ne guy bamuyita Tonny Rich. Simanyi babina ye akyabijjukira. Zivuga ziti. Yes. Oluyimba mbadde noonya na title yaalwo. Kati nyina statement gye nakola. Simanyi oba nakola nsobi oba nakola ekintu ekituufu. Kati ye yali tammanyi muzeeyi Mbaziira Tonny yali tammanyi nga tandabanga nako naye ng'awuliriza. Kati mu kuwuliriza yali amanyi fiti z'ono gwe nakolanga naye Buddu Express. Nakola statement ng'eraga nti kolaba eyo yali tesaana mu kiseera ekyo nti already oluyimba lwali lwetengeredde lwali lwemalirira. Tonny Rich yali akoze zivuga ziti nti kolabo badde teina makulu yali teina impact. Nakawulira naye oluvannyuma namwetondera ne tuwogera n'akitegeera kuba already ye yali mu system ng'amanyi. Twali twakava ku mpewo n'akubira fiti z'oyo essimu. Bwe yakubira yaliko ng'awulira. Bwe yamukubira essimu n'amukwata yalowooza nti bagenda kunyumya bya bulijjo. Kali mu Buddu Express. Yes. Tumaze ku ssaawa 11 amukubira. Amugamba njagala alina bye yamugamba. Kati n'apaasinga essimu gye nali bwe nti n'agimpa n'enteeka ku ssimu. Mbuuza fiti zo ani ono n'amumbuulira n'enteeka essimu ku kutu. Konze ssebo gye bali naye n'ambuuza gye bali mu mutima mulungi. N'aŋŋamba ebigambo bye yaŋŋamba tebyali bibi by the way. Yalinga abuulira omuntu ng'omusomesa bw'anaabuulira omuyizi nti yes oyogedde kino ne kino ne kino naye at least wali kikoze bwoti ne bwoti ne bwoti. Ffe twali excited by the way. Oli ku radio nga yes olina okukola ng'okola abantu by'owulira mbu bye baagala naye ng'oluusi oyinza okubaayo ne gwokola ki ne gwokosa. Kati ne twogera kati ne musisinkana era nali ne fiti z'oyo n'atusanga alina we yatusanga mu ttawuni awo n'abuuza fiti zo nti oyo ye Jacobz nti ye. Neewuunya teyaddamu kukyogerako kiri kye yawulira ku mpewo. Munange teyaddamu kukyogerako ne tutandika okunyumyanga emboozi mpola mpola nga tumusisinkana. Omusajja oyo mwagala nnyo mbuuza lwaki. Ndowooza si ye muntu akuumira ekintu ku mutima nti twabeerangawo nga alina n'embeera gy'atuyisaamu ng'ey'ekivubuka n'akusanga n'akwokyayo. Mbaziira Tonny omumanyi yanjokyanga ebiseera ebyo gwe yanjokyanga ssebo e Masaka ng'akusanga negira bw'ati neyeekubaakuba noga omusajja nali mmanyi oba biri naye nga
nga omanyi abasajja ndoza ngeri gye tutakuuma nnyo bintu ebyo ku mitima gyaffe kati ne tusigala bwe tutyo nga nkola kati ate naafuuka omuwuliriza wange owa bulijjo ate n'abeera nga omukubira ne kasimu n'omubuuza kino kiri kitya kino atereezaamu wano nakuwabulanga kati nkomawo ku mirimu ku radio Equator bwe nkola balaba nga na kino kya Saturday nkikubye Saturday countdown njikuba nno nagikuba Masaka oneefuuka ensonga ntandika okukyazaamu n'abayimbi njogera ku mwaka sinayingira 2017 2016 abayimbi ku bayimbi abambe neenyumirizaamu abasooka nasooka okukyaza ku microphone yange ya radio Chosen Becky ne bwansanga kati era kyakimanyi Chosen Becky ebiseera ebyo yalina buyimba kiyo n'obuyimba bwe yalina nga teri amumanyi in fact nga naffe tetumumanyi naye ino yabamuleetanga ne tumukyaza ku mpewaawo n'agenda n'avaawo n'agenda ku radio endala bw'atyo ez'e Masaka awo waliwo omukyala bamuyita Angel Malaika waliwo abayimbi bangi abamu tebanna kikuba bukubi naye nga bali bayimbi balungi nze natuuka ekiseera e Masaka nga abayimbi be bayitanga ba upcoming nga bonna mbayina wano bwenti nga bonna mbayina wabakwatiridde yes sinze nalimba kwatiridde naye nga obayina mutanuzo mu omukono nga buli muyimbi at least muyina mu omukono era abamu mbasanga ne mu kibuga wano olina ga musajja gwe kye wankolera mukama kocha tebawocha bayimbi tebawocha baavu nnyo bwe batyo oba bakopi tebalina bambi obwavu baluma abayimbi bafoloza naddala bakatandika tebaba na ssente ebyaddala ne Chosen yakatandika Chosen kati ate Chosen mukyala Chosen omusanga kirabika bulala omukyala okwokyo musajja kati ajja kwokyayo era bwakusanga bukyanga nzija tanjo kyangayo naye bwe twali e Masaka yanjo kyanga ate akyali ngali upcoming kati tolaba nti ayina kye ya developing kale kati naye okunjo kya si ensonga oba okunjo kyayo kasente si ensonga nze appreciation nze njagala nnyo omuntu ng'ajjukira kirungi yes Chosen Becky lwe nasembye mulaba twadde ku Masaka fete yanzanze naga gwe musajja gwe kye wankolera oba mwana gwe kye wankolera naye nga byali biseera biri kati bwe mmala okukola eyo program banyongera program eya Sunday yali ekolebwa Simon Michael Kanyike program bagiyitanga Pearl Connection yali mukwano yalinga ya mukwano mu kusooka Kanyike yakubanga yes music ow'omukwano music ow'abazungu oyo naye nga akuba nnyo music ng'ayogera abantu nga banoonya ababeezi tumira omuntu wo bwe bityo bya Sunday kibulamu kyali tekibulamu ye bw'ati bwe yakikolanga buli omu abeera ne style ye gy'aweererezaamu kati Pearl Connection Kanyike n'addayo okusoma yakomawo e Kampala okusoma kati nga terina muntu ne banga naye Jacobz lwaki togituulamu nali sinza gigaana bw'obeera otandika bino emirimu gyaffe gya radio basobola n'okukuwa ne bagamba nti bw'ovaamu odda wano n'ovaamu n'odda wano byonna osobola obikkiriza naye bw'ogenda okula munnaaye ndowooza ogamba aa kati neesalirawo kino nedda na kino nedda kati yo yalinga ya ssaawa mmeka ku Sande ssaawa zabanga 4 paka ssaawa 6 obwo buddu kumakya kumakya obudde bukalasa mayanza awo obudde bwa Sande abantu bava ku kyaki anti ne mukutunulira omukwano emisana nno nze naguteeka waawo nenkola program bagiyitanga Pearl Connection nakola Pearl Connection siddangamu kukola radio show abantu ne bakunoonya nga basuubira okusanga omuntu ne basanga gwe batasuubira nti nze nakola Pearl Connection nateekawo omukwano ku Sande ate mu budde obw'emisana ku makya abantu gye babikolera ekiro mu ttumbi eky'omukisa omulungi nali siwe muliramu nga njogera ebintu ebikwata ku mutima ebinyiga omutima gw'omuntu nakola show eyo nga nange simanyi bigambo gye mbijja nali muto naye nga njugira ebintu nange nga mmala nengenda ne neewuliriza byenkoze ne ngamba naye bino nze mbikoze nga nkuba music
goyinza okulowoozaako oba oli mu mukwano oba wamenyesa omutima oba osuubira okufuna omuntu ku sayidi zombi abaami n'abakyala. Nze nga nfuna n'abantu abaavanga ewala eyo abakulu nga bajja bafunye obutakkaanya mu relationships zaabwe n'abaami baabwe ne bakyala baabwe ne bajja oba counseling. Nze nafunanga abantu abandeetera ebyokulya enkoko amatooke simanya obutunda nga waterezezza obufumbo. Oli nakati amasimu saawa zino nkyagafuna eyo ewala ddala ng'oli agamba wankoleranga shobweti naye kiki mpulira njimisi ng'oli nagamba oyinayo obuklips obumpeereze. Ebyo byenjogera olwo tuyingidde 2017 nakola pal connection nange nempulira nga njewulira nga mu tawuni e Masaka street zonna ku makya baba bakimanyi ng'osanga omuntu nagamba naye yeggwe nga mbutuufu era alaba oli mutini nnyo oli kavubuka kato saalinako nviiri ku mutwe nga n'ebirevu sirina bannaayi emyaka nga akutunulanga naye kano akavubuka kasobola okuvaamu ebigambo ebirina amakulu bwe bityo nga nkuba music nga nnoonya music wange programu eyo nagyetegekeranga nnyo nga wiki namba nga nja kukola kino nzizeeko kino kati okwetegeka okwo kwandeetera nagikola abantu ne bajagala prepinganga yes nategekanga bulungi nnyo ebintu byange kati ate bwe neetegekeranga ennyo eyo show zino endala zagenda zinafuwa ze nali nkola nga mpulira eri njagala nnyo kuba erina we yali entadde nengamba nga bino sitegekana nnyo ngolo ne bakamawo batandise okulaga obunafu bw'olina eno obanga naawe gwe gwaki nga bakama wange tebakiraba naye nze nali nkiwulira muli nti erinjiwa obudde bungi. Kakati ekiseera kituuka Saturday countdown evaawo nsigaza pal connection kasiro tuko kali Saturday countdown netuuka tugijjawo bateekawo ndowooza show endala awo waliwo show yajjawo ng'atereeta sente nyingi jjukira kampani yebe yagala kukola magoba ebe yagala kukola sente ne bagijjawo saanyiiga olw'ensonga nali neeri ne kasiloti nge kolera kakati biridawo nali muwuliriza waayo nnyo ebyaddala nagikola abantu bangi bagiwuliranga nnyo nga tebammanyi ate nga neekweka nze nga mpulira saagala bammanye kubanga nali nange neenyooma okukola ebintu bwe bityo. Nze nyina omwami gwe nasanga omusajja Masaka omwo mu tawuni bwe yantegeera naŋŋamba nti nyina lwe nakola show eyo n'atulika n'akaaba mbunga bakamukyawa naye nga awulira alabye wayogerako olwo bikwatira ddala ku ye olinga yakyadde ewuwe ng'agamba wakoze ebintu nga mpulira nga nze gwe oli mu kunyiga omutima nga ne music gw'okuba nga mpulira nga omuweereza nze direct